olunaku olwajjo bannaffe abayimbi basobodde okuba ate bekozeemu omulimu abagamba nti bo basita basobodde okuba ate nga bekozeemu omulimu bakola ekibiina ekyaba superstars era nga kigenda kukulirwa Chameleon. Ekibiina kino soogedde bubi kigenda kukulirwa Dr. Jose Chameleon ali mu myaka 42 yategeeza ku myaka 5 agenda kuba ate nga nnyuka endongo eno. Abayimbi olunaku lwajja abegattira mu bakuba hit obanga oli muyimbi gwa kuba hit bakoze ekibiina kino beyita ba superstar era embeera nga basobodde okuba ate nga etambula. Chameleon basobodde okuba ate nga bamukwasizza obukulembeze obw'okuba ate nga akulira ekibiina kino. bwe tuba tutunuddeko mu byafaayo by'omuyimbi ono Chameleon mu mbeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula. Chameleon okuba owa chairman si kibi naye akadde kano bamuwereddeko ndabanga obudde obadde bukedde. Wajjukiridde embeera nga obudde buyinza okuba bwadde buyise. Chameleon oba omutegeddeko y'omu ku basajja abagamba nti abatamanyi nsonga ya manager. Chameleon tayina manager ne mu nsonga eno nga bwezisobodde okuba ate nga zijja tumwagaliza birungi byerere okuba ate nga akulira abayimbi ba superstar gamba nti ba Bebe Cool ba Chameleon ne Bobby Wine takyalimba superstar. Oli ali legend. Bobby Wine akoze ebyafaayo bye kati omukulu wuno president w'abayimbi abakuba uno president ayogera Chameleon miziko Uganda ono tumweyimiridde emyaka gy'obulamu bwaffe wonna ffenna abali wano bakaba bange kino bulijjo kyembadde nninda okulaba nti no federations ez'enjawulo associations ez'enjawulo twegassemu twekolemu federation emu egenda okweyimirira miziko wa Uganda owaleero alijja n'aliddawo. Bakaba mbajukiza mwenna nga batulonze nga komiti nti buvunaanyizibwa bwaffe okuweereza abantu mulambulukufu okuweereza mu mbeera eriwo n'eriddawo nga temera abaliddako empenda. Nkubiriza ba komiti ffenna nga batulonze nti tubeere bantu beesigwa tubeere bantu balambulukufu tukwatiramu kuba kino kye tuliko si bwa nakyemalirira. Tuli mu kulwanirira industry yaffe ey'abayimbi. Tuli mu kulwanirira industry yaffe ey'abayimbi. Nange gumula omuyimbi omunene nali mbaddeko omuyimbi omuto ng'abali mu pastor association eyo. Ndi muyimbi munene nnyo ng'abali mu United Superstars United Musicians Superstars. Aya basi ekibiina kye bakoze kankugire ku ntone embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula. Tubaddeko n'ebibiina bingi nnyo kye bayita WUMA bagiyita Uganda Music Association kati bano bakoze federation nga bagamba ekibiina kino kye bakoze kye kigenda okutwala abayimbi bonna n'ababadde mu WUMA n'ensonga zonna ziri nti Jerusalem Sali abasuubizza akasente. Abayimbi abakola ku linnya bali bagende wa Jerusalem Sali n'abategeeza nti musooke mukole ekibiina. Kati bo ne basobola okuba tebakoze ekibiina. Eyinza okugamba ekibiina oba kya Mayanja family kuba kyamaani ye Chameleon omwogezi ye Palaso. Tukyagenda mu maaso sooka olye Chameleon ategeezeza byagenda okukolera endongo eno ey'abayimbi. Nze kamwa koogera nze nali founder wa Uganda Musicians Association ng'ebigendererwa byali bya kutumbula miziki waffe tumuyise mu borders alibekoma mu Uganda mukka. Era ebigendererwa ebyo bwe buvunaanyizibwa bumukwasizza nti njagala nnyo okuwulira nga miziki wa Uganda aplayinga Kenya nga Kenya baplayinga wano. Njagala okuwulira nga miziki wa Tanzania aplayinga Uganda nga waffe baplayinga ki ewaabwe. Bannange omulimu gwe mumpadde ngusobola obukulembeze mumpadde nja buweereza mu buvunaanyizibwa obusemberayo ddala. Nze ngaze kino mupozi profile yange yagigamba nti nzi Ssaabayimbi kusemazinga Africa. Era emirundi mingi nnyo ntalaze ngamba ku kizinga kyo ndengenda ku bizinga ebiki. Bannange obuvunaanyizibwa tubukubire wamu tukwatire wamu. Abayimbi bangi nnyo ssente zigezesaako okulaba nti zitutabula ne tezitujja ku mulamwa. Kino kye tuliko singa twakitandikako emyaka 15 mabega twatandikira association yasooka. Aya basi ogenza okubijjukira ng'obudde bukedde. Awudde omuganda wagambira nti woddiza omulalu mu kyama ng'abalamu bootalaba. Chameleon babuwadde obwa chairman kyenkutegeeza. Tubaddeko ne ba president bangi nnyo. Waliwo omukyala gwe bayita Cindy abadde akulira ekibiina kye bayita WUMA. Eno federation bo bagamba be batwala WUMA. WUMA badde yafuna akasente olw'embeera nti WUMA bo badde muti baapo coming kati bano bagamba nti bebakikuba. Chameleon yayinza okukulira abayimbi kye kibuuzo kyokka. Uno Chameleon olaba yatandikiddewo okutabuka munnamawulire abadde amubuuza ku nsonga za WUMA yasoose n'atabuka. Yali kubwa meya ne bugaana ulira. Kama saagala nnyo tudde ate ngambye nti abatugende mu maaso. Saagala onzize ku bibiina bino manyi bwe bannamawulire mubuuza nnyo ogenda kunziza ku nsonga za WUMA nakyo kibiina kimu. Ne waliyo federation ebuutikira byonna etwala nti buli muyimbi emutwalira wamu. Kyoba olaba nti no mu kibiina kino mulimu kadonkamu atanyoomebwa.
mulimu abamataali abatanyomebwa, mulimu abayimbi abato abatajja kunyomebwa. Tukwatidde wamu ne mu bibiina ebikuumaddembe n'ebibiina ebikuumaddembe byonna, mulimu prisons, mulimu poliisi, mulimu local defense, kibooko squad n'ebirala. Ne byonna bikuumaddembe. Ate nja kutangaza mu Uganda mukama wange nti eno si association, eno federation. Aya basi abaganda balugera mbunaagana afa bagasalira ki? Tukyagenda mu maaso wulira Chameleon bamuwadde obwa chairman asobola okukulira abayimbi abaki bakubako ba superstar. Ekibiina nga kulimu Bobby Wine, mulimu Bebe Cool. Wono Chameleon ategezeza ekibiina nga kijjudde banene. Balwanisa Wuma akasente kabadde kagenda kujja naye. Ayaya Lord Mayor mukama wange criteria eriwo nti teri industry teri organized. Bwe tuwogera ku federation, tulina federation nyingi. Tulina football Uganda Association FUFA, tulina FIFA. Byonna ebyo bitambulira ki? Bitambulira. Bwe tuwogera ku FIFA twogera ku bali free, twogera ku boloboy, twogera ku baki omupiira gwe bukwatako. Eno federation eri ku music gwakwatako. Ofuna bulungi nnyo era tu inviting ebibiina byonna banene mwe bali nnyo kunge muli ekifo kya era ebisigalidde bakwano bange bana bayimbi bonna ebibiina ebyenjawulo mpe mukadde bakama wange nedda mbadde mbasaba tukiriziganye nti no ebibiina bino ebiri united mu federation obudde mugenda okumala nga mwogera nange president gwewawadde dde obuvunanyizibwa. Aya basi yatandise dde okuyita president atuuse ku level ya Bobby Wine bw'ategeeza akadde kano. Wabula omukulu Ragga bw'avuddeyo abategeezezza bano bonna ekibatambuza baguyita mu lulu. Ragga atandise bw'ati bonna beesimbawo ku bwa meeya ne bakubwa akalulu kya bugazi. Owulira abantu abasinga bategeera butegeezi naye tebamanya. Badde njagala olwali abantu bamanye bwemala okumanya bategeere bannyonnyoke bagwe mu kinnyonnyoko kiri bwe kikuma ye association y'abayimbi era nange ndi advisor mu UMA era ndi mu UMA. Buli muntu yenna eyandibadde mu kuyimba alina kubeera mu UMA as an association to associate come together as artists. Naye olw'embeera y'abantu abaagala okugamba nti buli omu ayagala kufuna, buli omu akuleetingawo akabonda akalala, olw'embeera y'abantu ababeera balowooza nti nze sibajja kunkulembera kuba ndi wakabi ayagala kuyetingawo akabonda akalala, olw'embeera y'okutya nti oli agamba bano banakulembera nasobola okufuna byenjagala nga naye akuliyetingawo akabonda akalala. Nze nkulira ekibiina kye bayita National Culture Forum kya Uganda yonna, si kya Kampala. National Culture Forum ate UMA mweri because National Culture Forum eriwo by policy by government. Aya basi Ragga yategeeza nti UMA bonna abasobola okuba tebateekawo obubiina ogonno mu lulu nga bwe kutegeeza General Salimu Sali yasuubizaayo abayimbi abataafuna kasente nga bamayi bapromota oli baabawa akadde ye Chameleon ategeeza nti bapromo abakikubako ba superstar si baapukamingi. Yategeeza abapukami balina kubeera mu UMA. Kati Ragga ategeezezza abana abakoze ekibiina ba Chameleon bali under UMA. Ate Chameleon yategeeza federation gye bakoze yeri waggulu wa UMA. Ragga wuno akyabatwalaganya. Ulira Ragga amutegeeza Chameleon. Sijja kwogera ku linnya lya Chameleon. Njagala kugamba nti buli muyimbi gw'olaba nga creatinze akabiina member wa UMA, buli muyimbi gw'olaba genda okola research, buli muyimbi gw'olaba nga agamba nti kati nze gundi akola gundi yava mu UMA n'alaba nti naye nyinza okukola nange akabiina nenfunamu ssente, which is wrong. Tubeera eddoboozi erimu bwe tujja okugamba nti abayimbi beetaaga ki? Abayimbi beetaaga studio ennungi, abayimbi beetaaga copyright law, abayimbi beetaaga video cameras ennungi. Bwe tusaba cameras ez'awamu kitegeeza nti quality yaffe egenda kutereera. Aya base Ragga bw'ategeeza ensonga ezo naye nze nga bwesobola okuba ate nga ntegeera endongo nga bwetambula endaba bwe tuviira mu lockdown omuziki gwonna gavumenti erina okuba ate nga egwina mu ttaano. Akadde kano Chameleon bamukozesa ekibiina kino ensonga zonna ndowooza basobodde okuba ate bakakasa nti abadongo bano bayinza okuvaamu ensonga ezibadde zizogonya gavumenti mu mbeera eno. Bobby Wine abalumiza omutwe kati mu mbeera eno abayimbi babayina mu ttaano tewalina we mubuukira. We tuviira mu lockdown abayimbi mwenna abatali mu UMA muli wa Chameleon. Ragga wuno akyabategeeza ne bw'onaabeera superstar toyinza kukomya ku myaka 4 toyinza kubeera superstar amugamba. Abayimbi abamu balina ezzalawo, tewali muntu yandibaddeyo kabiina kalala olwaleero, buli omu yandibadde mu UMA okusobola okufuna eddoboozi erimu. Ate bwe oyagala okubeera wakabi wegatte n'abantu bafuule bakukola nga gweoyimba okubasingawo. Naye kati bwe tutandika okweyawula bagenda kuyimba nga
bakuwalana tewali asobola kubeera star kumala myaka 4 buli kimu kirina obudde bwakyo. We have to come together twewangana amagezi kuba akafaananyi nga tudde ne Alex Mukulu ne Moses Matovu naye ate ndina ono omwana upcoming omupya eyayimbye wiiki emu amagezi bwogagatta booti kyojjamu kyekikola music. Aya basi Ragga ayina ensonga nkulu. Chameleon wabula ye bamutegeezezza nti mwagala kulya sente agambye bw'ati ku nsonga zino. Ankuulira ekiriwo nti abantu batundire nnyo sente ezo zijja era zipanguludde abantu bangi nnyo era tubeera mu kyato munolango nayogera biri oli ayogera biri batuufu in one way another kwazo sente za bayimbi si sente za baboda boda oba sente za bataxi naye njya tutunye nnyo industry yaffe after that money sente ezo nga tumaze ozifuna obanga mumaze ozifuna ng'abayimbi kyekiddako kyetuyita Uganda Musician Superstars Association oba akakabondo ke tuteeseewo twagala kweyimirira music waffe we Uganda nga tutulire na kya sente ekyo twagala music we Uganda ateekebwe mu box emu afaanagane kwa music omulala. Aya basi ekyo wali badde wakikola dda obudde buzibye Chameleon ensonga ye bwatutegeeza era Chameleon yayogerako kuba ate nga ategeeza ekibiina kino upcoming takimwagalamu wadde n'akamu gwatakubangako hiti togeza n'okirinnyako gwa upcoming mboyina oluyimba lumu ova Masaka ova Mubende wawa kino kyaba superstar bokka abakuba zi hit ulira okusookera ddala njala kweyanjula nti nze founder wa Uganda Musicians Association nze natandika ekibiina ekyo era mu kibiina ekyo mwendi naye kibayise ekibiina abantu kibayise ekibiina ekyo kwe kutula ku table tugaa nti fate tuli ba hitmaker tekigaana bw'oteeka TV mu ddiiro bagano giteeka ne mu kisenge wala bampise mbeere nga nze ntula ne bakwano bange abampise bampovunanyizibwa nti wayi tulinawo ekibiina ky'aba superstars ne mba stars mulimu enjawulo boss nkikugambe straight up ate nga sijja kikisa nti ne mba stars mulimu enjawulo tojja keera lunaku ogaye nti wayimba ennyimba 2 ate otandika okuyimbira na Chameleon tekisoboka kyobola nti abasajja abamu babakuuma eggwanga lyaffe wali abasajja abakuumira Moroto naye nga president tamulabanga so bibamu enjawulo ate tukkirize. Aya basi Chameleon tegedde saidi yo gyagwa kadde kano embeera nga wesodde okuba ate ng'etambula nkutegeezezza ekibiina kino oba kya famire omukulu omwogezi w'ekibiina bamuyita Palaso muganda we wuuna agamba so nze personally nalabye ekibiina kya Uganda Musician Superstars Association nga kinkwatako olw'ensonga kyo kirina emitendera gy'oyita okukibeeramu olina okusooka okubeera superstar olina okubeera ne impact ku ggwanga lino ng'omuntu akutunulako n'agamba oyo yakola kino nga ddala oli superstar so ne tuyita ba superstar tukaŋŋaanya olw'ensonga ebizibu byaffe bifaanagana ekivulu bwe kinsala si bwe kisala rising star. Aya basi bapukami nga bategeeza temulinnyayo omukyala kusaasina naye agambye mbu superstar wuuna agamba yaleeta ddiiru eno Chameleon tugisuddeewo ekigendererwa kyaffe kyabadde kimu nze natumwa omwami omukulu Genosale kama wange okubeera nti tukwanyaganya ebibiina bino nga tulina eddoboozi limu era obubaka ne mbutuusa nabutuusa mu association gye ndimu eyaki eyawuma kuba aba artist bonabona weebali naye nga ayagala eddoboozi limu nga twagala obwegasse abayimbi tubeere nga twegasse tuli ekintu era kisobose kubanga ebibiina bino byolabya ebyegasse bisinga tubaddewo associations nga mpitirivu naye nga buli association eyina omukulembeze waayo kyonna kye twali twetaaga buli twagala bamemba babiri buli association. Aya basi ekitegeeza wano wuma babeera bagijjemu omupiira ayaya Chameleon abamwogerera abategeezezza bw'ati mbu bagendeko mu kyaki mbu ye tatidde abagamba nti Chameleon tajja bisobola naye nkutegeeza Chameleon omu ku bayimbi omwezi ogwokubiri 2 yafuna manager wegwaggwerako nga manager yamugoba dda eyo omu ku bayimbi abatamanyi mugaso mu kintu kye bayita manager musajja mulungi mu kuyimba ennyimba ze zisobola okuba ate nga zikuba East Africa asinga ne Diamond n'ekintu kye bayita management ne branding ekyamulema wabula abagambye bw'ati mwe abamwogerera byonna mwe bamuyunga bamwogera nti Chameleon tajja kusobola abagambye mukole bwe muti era ebyo byonna ebyogerwa ebyagala okuntengula omuntu gyakoma okuba ebikono gyakoma okufuna nnako nze naguma nakapa wala kunsonga tiri kipya emboozi zonna zonna byebagamba bino boogedde ebiri I am not worried about that wabula kyolina okumanya nti obulamu obwange buteefuteefu tuli bantu mudde n'eri Katonda mwana muve ebintu byokwemamaaza bantu badde eri Katonda kunsonga bw'omanya Katonda mu Katonda oyigiramu okubeera omuwombeefu okubeera ow'amazima okubeera ow'ekisa n'okwewa ekitiibwa.